ebibanja ebisukka 15 ebikakasiddwa nti byetaaga okubaako abantu bebiwa emirimu biri wano, biri mu kunoonya imwe mwekka abali potential nga muli skilled okubeerako nti mujja ne mugasa companies ezo eziwaddeyo ebibanja ebyo okuba nti zeetaaga okutegeka endiba egenda okujja wano eya World Cup. Mwasizeyo mutya, mwasiibyeyo mutya. Kim Hakims Ntumbudde, nakugamba nti naawe osobola, tekikyakwetaagisa kumala kubuuza ba travel agents about biki ebikwatagana ku mulimu. Woba osobola essimu yo nga tukyasobola kugikozesa byokka bya WhatsApp, Facebook, yitayitako ku Mr. Google ng'obuuza ebibanja ebyenjawulo, ng'obuuza amakampanies ag'enjawulo oba mirimu ki gye galina. Leero nzize nkunokoleyo ebibanja nga 5 ku 10 ebyo byenkakasizza nti bigaba. Wiiki ewedde nabagamba ku kibanja ekya Qatar Airways, carriers.qatarairways.com kyali kigaba emirimu. Oyagala kukola mu nnyonyi, oyagala kukola ku nnyonyi oba oyagala kukola n'ennyonyi, eyo gyonna mirimu egigwa mu departments ez'enjawulo egiri ku ekyo ekibanja. Paka nakati kikyagaba, emirimu mingi nnyo gikyaliko. Kati nno naguno n'olwaleero nzize nkusomereyo ebibanja nga 5, ebirala we naaba nsobodde nja kubisaawo mu description wansi awo mu comment description section. Nawe ogende wenyagire ku ebyo emirimu egiri awo. Kikola eri abo bokka abasobola okutwala obudde bwabwe ne bayita mu ndagiriro eyo ey'okubeera nti banoonya emirimu ne bagenda ku websites ezo okubeera nti bagifuna. Si bizibu, emirimu myangu nnyo egiri ku ebyo ebibanja bengenda okusomera wano. It's a matter of kumanya kiki kyoyagala, section ki gyokyagaliramu, okusaba omuntu omutuufu akiriko, then n'omala n'oteekayo empapula zo, oluvannyuma n'olinda paka nga prescriptions we zikulagira. Siikuriisa eyo kankusomera ebibanja bino, then oluvannyuma naawe ojja kusobola okukola ki, okunoonyaako ku birala. Tulina Madrid Oriental Hotel Groups, carriers job.vacancies. Ekyo kiri mu bya hotels. Ngenda kugezaako okulaba nti nteekayo ku comments wansi awo websites zino ze naaba nsobodde, then endala nja kubeera nga nziforwardinga mpola ku buli video Kim Hakims gye naabanga nfulumya. Tulina Yas Plazas Hotels, carriers job vacancy, eyo nayo hotel number 1 mu Gulf ebeera okubeera nti ekola ki, naye egaba emirimu. Tulina mariamrentals.alshire.com. Nabagamba nti ku bibanja ebyenjawulo ebigaba emirimu, namenyako ku bibanja ebyenjawulo era oba osobodde n'onoonya website yange, or rather video yange ya website. Nekino ekibanja ekya Alshires wano mu Gulf kirimu nnyo mu kugaba emirimu. Mwabanoonyeza ku mirimu wano mu Gulf, Alshire ndoze ekibanja mukimanyi ekyo. So ekimu ku bibanja bye nayogera n'ekyo mwekiri. So kati ne wano kirabiseeko ku ebyo ebigaba emirimu wano ku lukalu lwa wano. So gwe ayagala ebintu bya hotels ng'oli kafulu, hotel knowledge ogirinamu experience, oli technical worker, ebyo emirimu tewandisaanye jidduka. Waliwo carriers@sunset-hotels.com n'ekyo kibanja era kiri mu bya hotels. Gwalina experience mu bibanja ebyo oba alina experience mu egyo emirimu egya hospitality, tolutumira mwana, kwata essimu yo, kwata gadget yo, genda ku ebyo ebibanja, sulayo empapula zo, linda notifications ojja zifuna zigendera dada direct ku email yo, ne zivaayo ne zigendera dada direct ku WhatsApp yo oba ku Facebook yo, sina kindi messenger. Kubanga ebibanja bino byetaaga obukugu bwo, technical skilled laborers ababali mu field abasavinga ebintu bino bebeetaaga. Olina wooli, olina akalimo koyagala okwongera ku byokola, tova ku mulimu gw'oliko, genda bugenzi mu bibanja bino, teekayo empapula zo, bamala okukonfaminga bakuwe visa, obeera nga oli ku NOC bagikufightingire,
bakukakase nti olina omulimu, then oluvannyuma lekulira wooli tambula ojje ku guno omulimu omujja. Togeza n'okola ensobi ng'olina omulimu gw'otuddeko n'oguleko otyo n'omala nga ojjambu ofaitinga ebintu bino anti biriko try and error. Si gwe wekka ayagala emirimu gino, abaana nkuyanja bali wano mu walk in interviews aba batasobola kukozesa mitwe gyabwe kugenda ku gundi ku websites zino kufuna mirimu. Then waliwo omulala baguyita superjobsworld.com/securitydetails.ae. Ogwo guli mu bya security. Gwe ayagala ebintu bya security, ebintu bya services ng'ebyo, ebintu by'okubeera nti okuuma obuntu bulamu, ekyo nakyo kibanja kya security. Then wabeerawo ekirala gosport@hr@almana.com, n'ekyo kibanja kiri mu bintu bya hospitality, kiri mu bintu ebya housekeeping. Eyo gyonna mirimu. Housekeeping jjuka nagamba mwe muli emirimu egigwamu ng'egya cleaner, bintu nabinnyonnyola. Gwe abadde afollowinga oba naawe abadde yakajja ku mukutu guno ogwa Kim Hakims, okyasobola n'oddayo n'okebera wansi mu video bwange gye buli fogo obulambulula emirimu gino ogifuna otya, mirimu kikaaki, gurupu ki, yegigwamu ki, gisasula ssente mmeka. Nabagamba ebintu bino tebigwamu bigwe, wabula biri categorized by abo bennyini ababirimu bebawa ssente, beba Indians abali mu management ya Gulf. Kizibu nnyo okuyingira mu kampani eyo n'otasangayo mwami oyo. Abaami abo bategeera ekigambo ky'emirimu ne batuwambako ekintu ekyo ekya management. Kakati gwe wenna oba oyagala okukola nabo oba toyagala kukola nabo, yonna gy'onoolaga. Kizibu nnyo okusanga kampani nga teri mu management ya mu Indi. Bayindi balungi nnyo mu eyo firimu. Kakati be bagaba ssente ezo era be baziteekako mmeka z'onoofuna okusinziira level. Bingi nnyo nabinnyonnyola obabeera ng'obadde ojjogobera gundi video zange ez'emirimu, job interviews, job careers, website, online application. Video nnyingi nnyo ziri awo fogo okubirizibwa okugenda ozinoonya, oba nja kugezaako okulaba nti nziteekayokko musobole oziraba. So ebibanja ebyo n'ebirala bye sitasobodde kukoonako mannya wano, nja kufuba okulaba nti at least ngezaako obibakola ki, obibaforwardingirawo mu email mu comments. Sina kindi ku Facebook page yange, nja kufuba okulaba nti nteekayo post mba forwardingire gundi ezo links ezo musobole okubeera nga mugenda mwenyagire emirimu egyo. Naawe osobola. Gwe tolowooza nti bino bikolebwa balala, bikolebwa abantu bali awo bali so special nti bo baasoma nnyo oba bamanyi nnyo. No, ekyo gwe ky'omanyi ky'obadde ojja ky'olwetaaga okujja okwapulayinga wano. Abasinga obungi muyina emirimu eyo gye muvaako n'ojja n'ogamba nti nange omulimu nga ogwa cleaner ngwesobolya. Ddala kituufu omulimu ogwa cleaner ogwesobolya? Ye gwe obadde okimanyi nti ogwo omulimu gw'oyisaamu amaaso gw'onyooma nagwo guliko interview? Yes, osobola, but olina technical approach eri omulimu ogwo, kubanga bajja kuwa interview bakubuuze chemicals ki. Ekitinye nnyo ku interview questions bayinza okukubuuza chemicals ki ezikola mu cleaning, ng'amazima agakatona mu tolina ky'omanyiiyo, ng'omanyi zino chemicals waffe ez'e Uganda zi omo, sabbuuni w'ekitole nga z'oyagala okwapulayinga. Bano abasajja eno bayina chemicals ez'enjawulo, gwoba tumanyi mannya gaazo, genda ku Google zigogolinge ozisome omanye buli chemical ekolawa. Enaaza tiles yenaaza ceramics, oba enaaza wooden floors yenaaza zino zigundi mandible floors. So yawula chemicals ezo omanye buli chemical eyawulawa. Kati gwe nno mbadde nkwako buwi torch kugwe agamba nti ekirimo kya cleaning enkisobola. Bano abasajja kati ennaku zino bakugu, sina bakugu wabula ebintu babizibuwaza gwe kyoyita ng'ekizibu, ate kati bo bakubuuliza ddala okukakasa nti si kyangu nga bw'okisuubira. So bwetuvaawo njagera nkubirize abantu abali abo banoonya emirimu, naddala wano ku kibanja kyaffe we tuli oba wano ddala mu nsi we tuli. Emirimu mingi nnyo weegiri egyabo ba part timer, ng'olina endagamuntu yeya wano, ng'osobola okubaako ne ka transport akatonotono keweteekamu, then n'ogenda ku mirimu egyo. Kagwirawo part time jobs mingi
njiinako wano connection, nyinako contacts oba nyinako connection wakati w'ezo companies ez'enjawulo n'abaana abalumirirwa okubeera nti bagigaba. Tulina mu groups mwe twekuŋŋaanyiriza emirimu mingi. Kati gwobeera ng'oli wano oli part timer oba ng'oli wano olina w'okola ng'osobola okufissaayoko ku budde obukola ebintu bye ebirala. Emirimu mingi wano egyabo ba part timer abasobola okubeera nga okola n'owenyagira akasenteko nga kalungi. Riyalizo 10 olunaku, 20, 30. Olweri ziba mbi obeera ng'olina obudde bwo ng'oli off n'ogenda n'okuba ekicuba ekyo. So kikola kwabo bokka abali wano already okubeera nga osobola okuyutilizinga advantage eyo. Leka kwonoona budde ng'oli mbuli eyo weebase kyokka nga te part time jobs wano nyingi ziyinda. Kakati gwe nno naawe ali e Uganda naawe sikwerabidde. Oba osobola okwegulira visa eya visit oba freelancer visa, osobola okujja wano n'obeera nga osobola okuyingira mu egyo emirimu. Jjukira nti obeera ne ID yo wano ekola mwaka mulamba. Osobola okubeera ng'olinawo obuyiwa ng'ositukayo n'ogera n'onoonya emirimu egyo n'obeera nga mubutuufu sente ze wateeka mu eyo freelancer visa oba free visa tezaakufiira bwereere ng'osobola ozikola n'ozirabako. Nsigadde ze Kim Hakims, sijja beerabira kubawa job updates. Nabagamba nti wano ku channel yaffe tuliwo okwerabula kaki akagenda mu maaso kabuulire ku banno. Leka kufa nabyo oba kusirika nabyo, tekina kye kijja kugasa. Bibuulireko abo abasobola obyepikira babikole oba babyapplying, naawe ofunemu oba nabo bafunemu okubeera nti oba mulisiriza luddawo woyinza okujja ekiguli amagala eddiba. Sigadde nze Job Kim Hakims, gwe yerabidde okusubscribinga, yerabidde okulikinga, okusharinga n'okubeera nti okomentinga ku videos zino. Mwana wattu naawe kiteeke mu nkola, era mukola kyamaanyi nnyo mmwe ababeera mu inbox zange nga mumbuuza Hakimu kapyaki kakyakaddako. Nze nabagamba nja kwewaayo okubasaggulira, okubatemera channels zonna ez'okubeera nti zikutuusa ku lyengedde. Sigadde nze Kim Hakims, ataalukutambulire yakutikka ejjinja, naye nze ndiwo okukolaki okubatikkula ejjinja eryo mbalage luddawa ewatuufu w'olina okufogasinga. Tusinkane mukadda ku lutimbe, otherwise nange ndi wano ndi muzi Walkins, sobola okubeera nga ngezesa ku mikisa gyange. Sijja kulobera eyo ng'ate waliwo wano abalala abasobola okubeera nti ffe abalinamu obumanyirivu mu field zino ze tuluddemu basobola okutuwa ku high payment. Nabagamba nti wano buli omu akolerera kisinga, so kati nange ndi wano nnoonye ku ekyo ekisinga. We naaba ndi successfully oba we naaba maze okiyita mu procedure zonna nga nziiseemu, nja kujja nzibatonere wano munammwe musobole okubeera nga mugoberera trail eyo yennyini okubeera nti mufuna ekyo kye mwetaaga. Tusisinkane, mwebale nnyo, mwebalire ddala.